sasira abantu abalumwenyo balaba obulokozi bwa Yesu. Leta abantu abali mu kufa bawone olw'ekisa kya Yesu. Fubanga kulwabo bonna babula, Mukama anakuwa amanyi. Bakomyewo bangi mukube eddungi, bategeeze yefa kulwa babi. Leta abantu abali mu kufa bawone olw'ekisa kya Yesu. Amina, amina nnyo. Naffe tweyanzizza obubaka obulungi oluli mu luyimba luno. Leeta bonna owonye abo bonna abali mu kufa. Nate Mukama waffe yeebazibwe olw'ekiseera ekikulu kino kyatuwadde tujje tuwulire ku bigambo byo, ku bigambo bya Mukama Katonda waffe okuyita mu byafaayo ebiyita mu nsi eno. Kale tuteekeddwa okusoosowaza Mukama Katonda waffe. Katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda waffe tukwebaza kubanga otuwadde ekiseera kino twogere ku byafaayo ebiyimirira ebiyita mu kkubo lyaffe, ebimu nga bitujjukiza okubaawo okwo. Ate leero tugenda kwogera ku genocide ey'e Rwanda. Jangu obeere naffe tuyigirize kuba tusabye n'okwebaza nga tubisa mu jjungi ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti mugenda we muli era mugenda kuba nga tuyiga ffenna ekyokuyiga kino eky'ebyafaayo ebyali e Rwanda. Ebyafaayo bino byakuŋŋaanyizibwa bakakensa mwana mu nsi eno ya United States of America. Abayivu bali ku doctorate degree yaabwe bakola research ku ebyo ebyali e Rwanda, naye nga tubireese okubitunuuliza n'embeera yaffe eri e Uganda. Temujjukira olulinyiriri lwaffe lutera okukozesa Yakobo 4:17 olugamba nti amanye ekituufu n'atakikola kye kibi eri oyo. Wano we nzijuukiriza baganda bange bannyinaze abayivu. Uganda ejjudde abantu abayivu, naye bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu nsi y'e Uganda naye nga basirise, banyiga bannaabwe mpola mpola basirise, kye kibi eri oyo amanye ekituufu n'atakikola. Bw'oba tolaba nti obufuzi obugende mu maaso bunyigiriza abantu abamu okumalawo obulamu bwabwe n'okwefaananyirizaako ebyali mu Bayibuli Abaebbulaniya bwe baali bawaŋŋangusiddwa olw'enjala, olw'enjala eri gw'omuwadde akatebe, bamuwe emmereyo gw'omuwadde akatebe. Enjala yabawaŋŋangusiza ne batwala mu nsi y'e Misiri, nga bali eyo ne baala. Bwe bamala okwala, kabaka Falaawo eyali amanyi Musa, eyali amanyi Joseph n'ebyo byonna Joseph yakolera ensi eya Egypt, bwe yafa ne kujjako omulala mbu ataamanya bya Joseph bye yakolera nsi ya Egypt. Kati kabaka oyo n'agamba Abaebbulaniya bano
abaana ba Isirayiri bano Babulaniya nga baweze n'ayiiya amagezi ag'ekika ekya waggulu n'agamba abasawo bwe baba bazaala abaana mubatte, obwana obulenzi bwe buzaalibwa mubatte, ate obulenzi bwonna mubutte. Ate ne babateekako n'emirimu gye baba bakozesanga egyakagiri bakubenga bulooka. Mujjukire bye bakola pyramids ezo zonna z'olaba naye zirina laatiri ez'enjawulo. Weewuunya bwe gitunulako weewuunya nti mwana w'omuntu yagisitulanga. Ddala mwana w'omuntu yagisitulanga. Kiki? Kubabonyaabonya kubanga baali baaze. Kakati ekintu ekyo bannange kituleese okutunuulira ebigenda mu maaso mu nsi eya Uganda, naye nga leero tuzze ne case study ya genocide eyali e Rwanda. Yita munno abeewo nga tubijjukira. Kale ekyokuyiga kino bakakensa abaakola research ku genocide eno y'e Rwanda bagamba nti abakristaayo, abantu abamanyi Yesu mu nsi y'e Rwanda batwala ebitundu 9 ku 100. Naye ekyenjawulo lwaki genocide yaliwo nga bannaddiini bangi e Rwanda? Ye weebuuze okufa, serial killing, okufa okunoonyereza gurupu y'abantu okukolebwa e Uganda weekuli, naye bannaddiini tebaliyo? Gye bali bangi naye bakoze eki? Basirise, balowooza biri eri bo olw'okuba beebaka. Tugambye tuli ekyokulabirako e Rwanda genocide, tumutunuze ebiri e Uganda teweerabira. Era nkujjukiza point gye twakalaba nti e Rwanda obukristaayo abantu abamanyi Yesu baali 9 ku 100. 10 lyokka lye litaali, naye genocide yaliyo. Ebyaliyo katubitunuulire. Batugamba nti amakanisa gaali gakkirizaganya n'obufuzi. Makinga kati kitunuulize e Uganda, amakanisa gaali gakkirizaganya n'obufuzi. Kitunuulize e Uganda, ennaku ezo nalaba akafaananyi ak'abakulembeze ab'enzikiriza nga bagenze ew'omukulu afune ekisanja ekirala. Bakulembeze ab'enzikiriza ezikongojja amawulire amalungi naye nga ziina okulondoba, era tugenda kubiraba nga zirondamu bye zirowooza nti byebyo, ne bagenda ew'omukulembeze ne bamugamba ssebo weesimbawo tukuwadde. Tugambye nti kanisa zakkirizaganyanga n'obufuzi obwali e Rwanda bwali bwani? Bwa Byarumaana. Ekirala, ekanisa yalina influence oba yalina amaanyi mu bantu. Kanziremu ekyo kirabika kyekwese. Ekkanisa e Rwanda yalina yalina eddoboozi mu bantu. Ne Uganda bwe kiri. Ekkanisa e Uganda eyina eddoboozi, eyina amaanyi. Bwe beeyogedde abakkiriza ab'e Uganda abakkiriza Yesu bw'aba boogedde ku kintu balina amaanyi. Kubyamu akafaananyi nga bonna amakanisa gonna gagambye nti ssebo Museveni otta abantu baffe, kyusaamu, tetugenda kuwa kalulu. Kubyamu ekyandibadde awo nti kino kyekyali e Rwanda.
nti ekkanisa yayina obuyinza, yayina eddoboozi, naye kiki yeebaka. Ekkanisa ye Uganda kyekimu yeebase, bakulembeze bamu na bamu bambi ate nabo bakikola nga bo. Nowulira bishop we Masaka eyo, nowulira the late archbishop Kizito Lwanga, nowulira waliyo era omusuutuduuti Masaka eyo, naye abalala bonna basirise bece bagamba ssebo twala ekigaali, ffe tuli bulungi kubanga ffe tetuliimu, tetunafiirwa wa Luganda. Naye nenjukire ne Rwanda bwe kyali, tufuna ekifaananyi ky'okufa okwali e Rwanda bali kutunuliza e Uganda, naye nga ate baali balina kye bayinza okukola. Ekirala kuno kunoonyereza okwakolebwa ku kitta bantu e Rwanda, nti obukulembeze mu makanisa mwalimu okulwanagana ani akulembera. Ojjukira amawanga ago gaali Abatuusi n'Abahutu, nti ani akulembera. Omuhutu bwe yakulemberanga nga bali bamuggulako olutalo nga tebaagala, ate Omutuusi ani akulembera nga babeera mu kulwanagana mu ebyo. Ani akulembera? Kakati gavumenti naye bwe yafuna eggwanga lyetwala mu maaso ne bituuka ne mu kkanisa. Tunulire e Uganda, oyinza okulaba ng'omukulembeze wa Uganda afiirawo okulaba nga buli kibiina ekikulu oba kkanisa ekulemberwa abantu beewaabwe. Kaweegana amakanisa agalina eddiini ez'abantu, bw'abeera nga nnyini ddiini wa mu central abeerako bano bonna abawansi abo nga bava mu kitundu ekiri ekirala. Gana amadiini agalina meeja ag'amaanyi ago agalonda obukulembeze okusinziira mu mitendera, agezaako okulaba nga aganyigiriza era balonde owuwe. Ebyo ebyali e Rwanda eri nayo bwe kyali, nti nga waliwo okulwanagana mu makanisa akulembedde ani. Ekirala nti genocide yayangirwa nnyo kubanga waaliwo okulwanagana mu makanisa. Ekyo tukigase ku kiri ekivaako, nti olw'okubanga mwalimu okulwanagana mu makanisa, genocide bwe yajja, kaakati bulijjo ng'abalina akakuku ku bannaabwe bano aba gavumenti ne bakozesa amaanyi okutirimbula bano bonna bano ne batta. Kubyamu akafaananyi. Singa Uganda kinaatuuka, okimanyi bulungi nti gundi musaba naye ajja kuba akunoonya bulungi gy'oli, kubanga musaba naye ate gwe oli wa ggwanga ddala. Ebyali e Rwanda mu kubirabirako mu kifaananyi ekisuubirwa okuba e Uganda, nti kati kino kankisume mu Lunyanyimbe barisacha kye baagamba. If churches became implicated in Rwanda's genocide, it was not simply because church leaders hoped to avoid opposing their governmental allies. Nti amakanisa bwe gasangibwanga gali mu kitta bantu w'e Rwanda, tekyali kubanga abakulembeze bagezaako okuwakanya genocide yaliwo, naye kubanga basalawo okwegatta n'ebitongole ebya gavumenti. Basalawo okwegatta n'ebitongole ebya gavumenti kanengereyo. But because ethnic conflict was itself
an integral part of Christianity in Rwanda. Nti kubanga obukuubagano bwali kitundu ku kusosola oba bwali kitundu ku busosoze obw'amawanga. Ekkanisa yali kitundu ku busosoze obw'amawanga mu nsi ey'e Rwanda. Abo barisaaki bwe bagamba nti abakulembeze tebagezaako kuwakanya kitaba kisosola mawanga kitta bantu ono kubanga kyali kitundu ne kuba kulembe kyali kitundu bali kitundu ku kusosola kw'eggwanga. Mu kkanisa bali kitundu kwegamba nga bebamu nga basosola mu mawanga ng'era bakyawa eggwanga eryo. Naye wano nno ekintu kino Katonda ayinza otusaasira lwakuba nti abantu b'omu Central bano batiitiizi naye oluusi balaba otherwise bagamba akusinga akukubisa gw'okutte. Naye Abukristaayo bwe butegendereze kulwanyisa kino bino bijja okulabibwa e Uganda. Ethnicity was a struggle in church all along. Bwe batyo bano bakasensa abanoonya bakizuula nti mu kkanisa mwonna mwali mujjudde obusosoze mawanga. Nali ndi awo juzi nga ntunulira ekkanisa gye nsinza naye nagenda okuwulira nga omusajja oba yavaawa era weeyo nga yalinga overall bwe bateekawo n'edimansita bw'ataba wa kinyiikye ng'amuggyako at least ajja kusindika okugenda ku koosi mu America naye ng'akuggyeko bw'okomawo tolina kifu. Naye yava mu West naye nga olugenda okulaba yatwala ekkanisa erimu abasumba ab'enjawulo. Mukama tuli ku busosoze genocide ow'e Rwanda nga tutunulira bakakensa bano okunoonyereza kwabwe. Era agamba bw'ati, kankireke mu Lunyaanyimbe. Manyi Olunyaanyimbe luno oluzimye Oluzungu oluusi ebigambo by'Oluganda birimu biba bizibu nnyo okutereeza mu Lunyaanyimbe. Bakugamba ewaffe mu Uganda eggwanga ly'Abateeso n'Ab'Engulu basinga okuba obulungi nti era Omuteeso bw'aba ayogera Omuzungu nga waali ti singa mbwe ebigambo bw'obikyusa ng'okyusiza okujja mu Luteeso okuzza mu Luzungu tewali buzibu, tolina bigambo bikutawaanya bijja direct. Naye ate Oluganda lwo okozesa ebigambo kafukunya okukyusa ebigambo by'Omungereza. Y'ensonga lwaki mbisoma mu Lunyaanyimbe luno. Kale kanziremu na kino. The church leaders were all close associates of President Habyarimana and his government. Nti abakulembeze b'amakanisa bali nfaafe wa mukulembeze ono Habyarimana. And local pastors, priests were often closely allied with local burgomasters and communal councillors. Nti abasumba aba pastors balinga balina enkolagana n'abafuzi aba wansi bano ba burgomasters obatwaliramu abameeya b'ebibuga abo ne communal councillors ne bakansa nga ab'ekkanisa bakolagana bulungi nnyo mu nkolagana kino si y'okukulaakulanya eggwanga
naye okusaanyaawo eggwanga erimu nga bakolagana. Kino olabira ddala nga abakulembeze b'e Uganda abanaddiini bonna batidde beebasi bati bw'osirika silence means yes. Bwe basirika bati nti no bw'osirika kitegeeza ye ne Bayibuli bwegamba bw'osirika kitegeeza ye oli mubi. Olaba ekibi ne kiyitawo n'osirika bw'oti naawe oba mubi. Abakulembeze bano ab'amaddiini beegattanga ne gavumenti ng'eraba baddukanya bulungi emirimu egy'okukyawa eggwanga erimu. Kaira agamba bw'ati Kakensa, the churches closely played an important part over a long period in helping to organize support for the regime and adding to its legitimacy. Ekkanisa yazannyanga nnyo buli kaseera omulimu gwayo ogw'okugatta n'okutabaganya gavumenti n'abantu, n'okutwala gavumenti okugiwa legitimacy, okugiwa nti eri mu mateeka. Bitunulire Uganda, saakugambye nga ntandika nti abakulembeze b'enzikiriza be bagenda ne bafukamira mu maaso g'omukulu nti ssebo bwe baddayo eka mu makanisa ku bituuti nti mugondere abafuzi, mugondere ababafuga. Bakakensa bano exactly ekiri e Uganda, mugondere ababafuga nti bayamba okutwala okwongeramu gavumenti eweebwa ekitiibwa mu byonna byekola. Abantu nabo ne babeera tulina okugondera abatufuga, ne beerabira nti mu mukama waffe, ekiwandiiko bwe kigamba, mu mukama waffe si mukutta bantu. Bagondere si mukutta bantu mu kituufu, bagondere mu mazima. Bayibuli bwegamba. Okay. Shilling 2000 ye research eyo genda oginoonye ku mutimbagano. Shilling 2000. Churches are accused of sins of omission, failing to act in the face of evil. Omuwandiisi agamba owa research eno nti amakanisa ne gavunaanibwa ekibi ekyokulondoba mu bibi. Ani akategedde nti ekkanisa ne zivunaanibwa ekibi mu maaso ga Katonda ekyokulondoba mu ebibi. Exactly ne Uganda bwe ziri. Kano kanziremu amanyi olunyanyimbe kakyuse. Churches are accused of sins of omission, failing to act in the face of evil. Nga balemwa okukola kye bandikoze mu maaso g'ekibi, oba ekibi nga weekiri nga balemwa okukola kye bandikoze, nga balondobamu birondobe. Tunulire Uganda, okimanyi bulungi nti okutta kibi. Kino nkyogera nnyo mu buli lwenkola almost obubaka bwange buno. Okimanyi Bayibuli egamba, Katonda agamba okutta kibi. Naye gwe n'olaba ayenze, ye gw'ogamba oyenda otya ne muzalira wano obwana obutali mu bufumbo butukuvu n'oyomba, oli mukulembeze, oli musumba. Naye ng'okimanyi bulungi atta abantu waali, era Katonda yakikumanyisa wano mwekiri. Tosobola kugamba nti mukama wange nkitegeddeko nti neiba wange omwana we yabuziddwawo era n'afa. Gwe ovunaanyizibwa mukulembeze ssebo okutta abantu bano abafa. Gwe ovunaanyizibwa gwe omukulembeze. Tosobola kubyogera. Niwajja n'asaba mu kkanisa yo
ofa ku sente zaakuwa. Sins of omission. You omit sins. Olondoba n'osirikira kino obwenzi n'obwogera. Osanira omanye nti Mukama kyakolesa n'akuyambako ng'okola ebyo by'oyogera abantu bamutegeere. Omwoyo we akolera wamu kubalumiriza. Tokoowa ky'obita gweyogera mazima wakati mu kusomoza. Omuntu wakutegeera aliwulira n'akkiriza alirokolebwa n'akola kitu. Okay, webale nnyo nti amakanisa ga practicinga sin of omission nti gakola galondoba ebibi ne galondobamu kyokka yagamba tottanga eyagambanga toyendanga era yagamba tottanga. Abakulembeze ab'e Uganda muleke Katonda abavunaana sins of omission. You omit some sins and you say go on with Satan kind of sins. Yeah? Mukama abivunaana kummwe. Temwerabira olunyiri lwa Yakobo 4:17 nti amanyi okukola ekituufu n'atakikola kye kibi oyo. Kale tugenda kumala newankubadde si be baatandika kitta bantu genocide, naye bakola kinene, balina omukono mu genocide y'e Rwanda. Banna abakulembeze b'enzikiriza e Uganda nammwe kye kimu. Newankubadde simu abatta abantu naye muwagira abatta abantu. Era genocide bw'anajja nammwe mujja kuba muyina omukono mu genocide. Era si mujja muyina omukono, abakulembeze b'enzikiriza e Uganda muyina omukono mu bantu abafudde e Uganda, abafiira ekitalya muyina omukono. Ekyo kiri Bayibuli. Bayibuli yekugambye amanye ekituufu n'atakikola kye kibi eri oyo. Kakati gwe nno tunuulira omutemu naawe. Their long practice of teaching obedience to authority and of engaging in ethnic politics made it possible. Nga buli kaseera bagamba mugondera abafuzi. Abantu baffe ne weebuuza ensi ejjudde badokita baprofesa. Katonda yatuzadde buzaazi n'ajjayo omwana, n'ajjayo ka Dawudi eri ku nsiko gye kaali kalundira ente ne kajja ne katuzaala. Oli akatunuulira butunuuliza agamba mbu bayaaye. Yeerabidde nti mu maaso ga Katonda bwe mbanga nanywa ekkiro ensawo n'ensawo y'enjaga naye nenjivaako ne ngamba Mukama nsaasira. Mukama yeerabira ebyo byonna abisangula. Kale ayinza obutabeerabira naye abisangula mu maaso gange. Ekutiya ze nanywanga ez'enjaga taddayo kuzijjukira era teziyimira mu kkubo lyange. Kale mukole ekituufu. Mukama Katonda ffe tukwebaza otwagala mu kiseera nga kino tutumira abantu, otutumira obubaka obutusaanira. Kkiriza jjukiza abantu bano bagaba amawulire gano gatuuke ku bakulembeze b'enzikiriza bawulire obubaka nga buno bakole ekituufu. Watusabye nga tubisa mu nnyo Mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.